Kitalo pastor afudde ffe tumulina abawambye Honorable Ssewanyana beewanye abasuubuzi balaajana wabula ng'ate ye Munnakatemba Ahmed Lubowa kyaddaaki atulaze mukyala we ago n'agasingawo galindirire mu bujjuvu. Mbaaniriza mikwano gyange mugyebaleko gyonna ate gye mukwasaganya eruuyi eyo kansuubire nti no muli bulungi Katonda yeebala ate kubeera nga abankumira mbeebaza olw'okubeera nga musobola okujja ne muyiza amawulire agabagenze mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ssaako ate n'amawanga agatwetoolodde amanya enzo Omumbejja Aisha Nassolo gwanayunzeko omulundi gw'okusooka bambi subscribinga likinga commentinga sheyalingirako ate ne ku mikwano gyo obutakulwisawo butereevu kantandikirewo ate n'amawulire gensobodde okubeera nga ate nkusakirayo olunaku olwaleero era nga ntandise n'aganna efena twabitegere bulungi nti pastor yafudde bambi ono pastor Gideon Mulinde era nga ekiriwo essaawa eno kyakubeera nga bambi agenda kuziikibwa ate olunaku olw'enkya olwa Sunday ku ssaawa 4 ez'okumakya wabula bambi enfa omukulu ono gye yafuddemu mu butuufu teteegerekeka n'akamu bagamba nti lubuto lwe lwamulumyelumyemu awo katini kugamba ebintu byabadde bya mangu awo ogira kuti nga pastor munaye akoze eki avudde mu bulamu bw'ensi wabula nga ffe tusaba omwoyo gwe Katonda bambi aguumuze mirembe ate era bambi agulamuze ekisa musonyiwe ebyo byonna ebyamusobako ate agumye n'emitima abako ab'eŋŋanda saakati munange n'ab'emikwano wabula ng'ate neeyo nayo tuvuddeyo ate munange bba abasuubuzi balaajana abasuubuzi abakolera ate wali ku kizimbe kya Ham Shopping Center balaajana oluvannyuma lwa bannannyini kizimbe ekyo okubeera nga munange babakanda renti w'omwezi gw'omusanvu kyokka nga tekinajjukirwa nti mu biseera by'omu butuufu baali baggale kwegamba bizinesi ezisinga obungi baali baazigala ng'abantu tebakola wabula munange bannannyini kizimbe kino ekya Hamu ebyo byo byabagudde enkota abantu bakanya kubannyonnyola nti bannange tubadde baggale biki ate nga nabo embeera babadde bagiraba bagamba waffe twetaaga ssente zaffe oba temwagala mukole ki musibeemu ebyanguwa mweyongereyo so bambi abasuubuzi bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate balaajana wabula nga effe tusaba bannannyini kizimbe ekyo bambi ne bannannyini bizimbe abalala bambi mugezeeko okubeera nga ate mutegeera embeera kuba abantu babadde tebakola bakaddamu okubeera nga ate bakola ki bakwasaganya emirimu gyabwe so bambi mubagumiikirizeemu oba mufune engeri gye mwebalaabala musobole okubeera nga ate mukola ki buli omu abeera mu enkanya erimu ne wabula ng'ate neeyo muganange tuvuddeyo ate munange kinajjukirwa nti Honorable Allan Ssewanyana ono munange yawambibwa era nga we twogerera ekiriwo essaawa eno abamuwambye bavuddeyo we batyo ne bakakasiza ddala nti be bamulina era nga bano si balala wabula be bejje lya UPDF bano munange bakakasizza nti be balina omukulu ono era nga bino biddiridde oluvannyuma lw'omukulu ono Lord Mayor Erias Lukwago okubeera nga ate atuuzizza olukiiko nga bagamba nti bannange tunoonyezza Allan Ssewanyana mu budduukulu bwonna obwa poliisi tumunoonyezza wano ne wali wabula omukulu ono atubuze era nga bateekateeka kubeera nga ate bakola ki omusango guno bagutwala mu kkooti balaba ate bikola ki ebigenda mu maaso wabula munange tubadde tukyali awo nga munange UPDF ekakasa nti munange be bakola ki be balina omukulu ono kinajjukirwa nti ono yawambibwa ddala ku mulyango gw'ekkomera eryo ate ery'ekigo era nga n'omukulu ono Honorable Ssegirinya naye gye bamusibira eyo kyokka nga kkooti yali yalagira dde abakulu bano bombiriri bateebwe wabula ate munnange amawulire gagenze okuddamu fuluma nti ate ye Honorable Ssewanyana akoze eki ateebedde wabula nga ye Honorable Ssegirinya akyali munda wabula ate amawulire agaddamu okubeera nga ate gafuluma nti ate omukulu ono Honorable Allan Ssewanyana nti ate awambiddwa ku mulyango gwennyini ogw'ekkomera eryo ery'ekigo so bannange tubadde tukyali awo twebuuza omukulu aliwa boom UPDF negamba nti munange ffe tukola ki ffe tulina omukulu no wabula nga katumusabire yonna gyali ate bambi aleme kuyisibwa mu mbeera mbi kubanga bannange engeri gye bayisaamu abantu abo baba bakutte ate tebiba byangu n'akamu n'akeddagala yawambibwa mu mmotoka ekika kya drone wabula nga katusabe bambi asobole okubeera nga ateebwa kyonna kye bamuvunaana basobole okubeera nga ate bakola ki bamutta bamuvunaane mu nvunaane entuufu kubanga omuntu oba omuvunaana towamba muwamba omuntu mugenda mu kkooti ebintu ne mubyogerako wabula ate siggwe okumuvuba buvubi n'otwala ng'avuba ekyennyanja wabula ng'ate neeyo mugana wange tuvuddeyo ate ye oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwe Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala
gw'abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 07083977 oba +974338184 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata. Eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant. Munnakatembo ono Ahmed Lubowa tumaze ebbanga nga twebuuza naye bannange ani mukyala w'omwami ono kwegamba tumulaba ne bano bannakatemba banne ba Diana Nabatanzi ba Florence Nampijja kwegamba abo babazannya nabeera nga betumulaba nabo ne nga twebuuza tinaye omukulu ono mukyala we yaani tubadde tuli awo nga boom Precious Remy nga akubuzeewo ne yeeyita Rape ng'ate munnanga amupositinze era nga awandiiseko obugambo obusenenkerevu okukamala obukamazi era obugambo buno bubadde busoma nti laavu si kye kintu ky'ofuluma abweru n'ogenda nti kookinoonye era n'agamba nti yo laavu ekusanga awo wooli wabula wonna wonna weekusangidde oba weetegese oba teyiweetegese gwe muli ojja kuwulira nga kyekintu ekisinga okubeera ekirungi ate ekyali kikutuuseeko mu bulamu bwo bwatyo munnange waakoze eki wawandiisa obugambo obwo busenenkerevu ku bifaananyi bino ate byagenze mu maaso n'okubeera ng'ate apositinga nga woobiraba awo ku Facebook page ye ng'ali n'omukyalo oyo Precious Remy ffenna gwe tumanyi obulungi eyakola ate wali eri ku Spark TV. Wabula ng'ate munnange bwe baba nga ddala their an item tubaagaliza kisinga kubanga okusinziira mu comments awo abantu abamu babadde bagamba nti eyo movie gye bali mu kushootinga biki bikyabamu ng'ate bagamba am so disappointed ffe tubadde tukwagaliza Diana Nabatanzi kwagamba buli omu munnange abadde ayogera bye ba social media in-laws nga ye mukola ki nga nammwe mubategeera okukamala obukamazi buli omu abadde ali awo ayogera bibye ffe tubadde tumanyi kino ffe bino kale munnange ng'ogensobodde okubeera ng'ate nkutuusaako essaawa eno yennyini kyenkusaba nti toseetuka kubanga gakyali mangi nnyo nnyini ddala munange teekako akadde like nga video eno sharing nga woba osobodde kwagala nnyo nkwagalira ddala akunkumire for now naye nga toseetuka nkomawo.